Yes, KBM Live. Kazibe Bashir Haji, Kazibe Bashir. Sajja we yafayo ebanange. Amagezi galina gamwesera gali muto muno gayika buyisi. Nemala ngafunako amagezi ga Haji Kazibe Bashir gayina. Nebo mfunako buvunyi kota yago. Nsobola okubafukira nemala ngagatta ate mu ndongo yange eri. Nizo bafukire kizibu ngakube ndongo yange bwenzikizamu bwaba wabuze ekibuuzo Gaddafi yafange nakuzomezi mmeka abani abaliwo nenchitta nenzikiza ebidongo nenchitta mbasigenda bafukira bufukize kizibu yade Kazibe Bashir tumuwa akalulu bana nje gatuyira Haji Kazibe Bashir akalulu ne Bashir simusezi yagala tumuyira akalulu Lakwa nyimenye ibibozi by'abasezi. Abasezi abajjawa. Haji Kazibe Bashir muzimu nnyo alete ibibozi by'abasezi oba bijjawa. Ogenda osanga omuntu ng'anyumya n'abasezi n'ogamba abasezi tobatya. Ayo ne Kazibe bannaye. Kazibe akonkono olugi lw'omusezi. Bamulagirira nti omusezi abeera ina agenda n'aluko okono omusezi n'ava esebo gyebale sebo. Kazibe kale sebo najo oyagala ki? So gyebukame. Batugambye oli musezi sebo kiti. Kazibe amanyira wale basa batuka oli musezi kituufu kale kati sebo bimubulira amazima ndi abantu obadde ogamba oti Kazibe nenga kyakabinya abantu bekawempe njagala mumpeere Haji Kazibe Bashir akalulu nze bampita Suna Ben mutereevu nnyo ate era mu nteekateeka ze zonna nze mbadde neyamye okubeerawo mu bulungi ne mu bubi nebi nebintu bine batulemeseze enkuŋŋaana zaffe mbadde ngenda kuba endongo ku buli laale gyabadde agenda okubeerako tukala kate endongo ng'alaala oluggwa nga tukuba endongo obudde nga butangaala naye baabitulemesezza naye njagala ne ku social media tumujanjawaze ate akade kali nga katuuse tulonde Haji Kazibe Bashir n'obusungu obungi ennyo tugabane ku magezi ago omusajja oyo g'alina mangi nnyo tetumuleka kubeera nagaawo bwatyo ataye nagaa gatwale ku radio ku TV ffe tugafiire ffe njagala tuwe Haji Kazibe Bashir akalulu kali kennyini nange Sona Ben gwe mpagira ate era mumatirira ddala nnyo kyakabi nnyo neera nange nina peegi yange bagiyita Suna Ben ow'ensasagge wali eri ku WhatsApp kati osobola okugendamu n'owandika Suna Ben ow'ensasagge n'ogendawo n'okeberawo n'olaba naffe ebyakabi bye tulina tukuba endongo yonna gye tuba tugikubidde ebintu bibeera byakabi nnyo endongo yaffe gye tugisaba tulidde tubiteekawo ku YouTube n'obeera ng'obirabira ddala kati osobola okuyitayo n'olabako n'ondabako nakunyumiza ku mboozi zange ez'enjawulo n'omanya ku gyenvudde wange n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kintu kiba kyakabi nnyo kati mulina abawagizi ba Haji Kazibe Bashir osobola okuyitayo n'onoonya Suna Ben ow'ensasagge nange n'ondabako weewaawo nga bwe twongera n'okuwagira Haji Kazibe Bashir kana akalulu twagala akatwale twagala tujjeyo bano ababadde bazannya obuzannyi bannakatemba ebyo by'obuvuze ennaku zino temukyali katemba kati tukubira ddala ekintu seriously ekiyamba abantu so sigenda kweraga kwekuba bigwo kwewamba ebyo tukyabikolera ddala Haji Kazibe Bashir answer Bashiri zo Prince Ukraine noga lero lubadde so no okugamba okupikibwa okwo nensalawo nengamba nti ya nina okutrain okugendanga okutambulira mu kkubo ly'abaserebu babeeramu serebu alina okuza birthday kubanga era byonna nebibaddewo olunaku olwaleero bikoledde ddala amawulire ebyo ebiri ku TV zonna buli TV gy'okyusa kuliko bazaalibwa ga Suna oyogedde ku bibaddewo gundi birthday gundi shower birthday shower munnaye bikolebwa bayinawo watoyinaawo biveeko era engeri nange gye sinnaba kufunawo kyali mufuna mpola nsanyukidde nnyo abakinkoledde bannange beebalire ddala sooka otunyumizeemu olunaku olwaleero bibadde bitya gw'obadde oli awo ng'olaba kabanga lya poliisi ezze kabakutaddeko wiiki eno yonna abantu bange banywanyi bange bonna basiibye bagimazeeko nga beesunga pati eyo nga yemboozi gye banyumyako ku mitimbagano gyonna kakati nze ng'omuntu alabyerabyeko effujjo lye bakola ku bantu abagenda okujaguza amazaalibwa effujjo lyendabyeko nze nga manyi nti no ku Sunday engeri gyeri nti bazidde lweriyo nina okubeera omwegendereze ennyo era nga neetegese okukeera nga ndi muzibu nnyo atasalikako nga buli kabadi konna kebaagala okukola akokunkolako effujjo okunziira amazzi ge bayira aluna mu biru nadduka bamukwatira eri makindi waggulu
ne bamukomyawo nga yeegayirira Haruna musajja mukulu atya amazzi Haruna mubiru naye amalamu amaanyi musajja mukulu Haji Mulamba yafubutuka ekyalo nakimalako Haji Haruna yampitako okupaka lasiti nga yambuka mubuuza Haji kiki tufa kiki ngenda okulengera biwala bibiri mu mugoba emisinde ebyo ebyoku H&M bimuyira amazzi ga birthday neŋŋamba Haji Haruna atya amazzi okutuukaawo akati nembanga ninza nnyo olunaku olwo wabula abayaye bankubye tonnalabuka era nze ekintu ekibaddewo ku Lwokutaano olunaku olwaleero Olwokutaano kinkubye wala nnyo sikakasa nti bannange yenna gwe baali bakozeeko ekintu kye bankoze olwaleero nakati omutima tegunnatere nkugambye gujira ne gwewuuba nentyana nnyo badde ku radio maze okukola morning show ndi bulu nnyo ne Kayibanda kyokka bonna nga abantu benkola nabo program bampaji Falidi Bakayibanda bonna enkwe ez'abayinga nga tewali yadde ayinza kukyogeraho basirise nga bandabiriza naye simanyi lwaki banfaako nnyo zolumaze program nenyingira mu production nga n'obulango bwenjagala okugattagatta kati nenyingiddemu ndi wano ngiragita mba ngenda okukakola nga bankubidde nnyo amasimu olwaleero abantu ze nina akayimba kange nkola ntya kakuya ku radio bwenjogera nembeera omu naye nga ndaba Kayibanda ali ku dirisa ndaabwe akyavaawo naye nga sibiriiko sibifaako kakati mpaji Falidi nga ndaba buli luvannyuma lw'eddakiika bbiri nga ndaba alingiza wati akittaki eno nembivaako kati mbadde ndi awo ngaabawo bakyali bange bano abasolidi bandi bakabanda nga bajja nga baga Suuna twayimbyeyo ku nnyimba nga mbagamba tuyingire wano tuziggyeko nga tuyingira mu production twali twakatuula awo Kabanda mpadde flash ndi mu kunoonyaako nnyimba ze ngenda okulengera nga Kayibanda ali ku disa ngamba Suuna nti wanje waliwo ddiiru nimuuza Kayibanda ddiiru kigwe jangu tumalagira tetulina bulungi ssente kati otufunye omuntu wanagenda kutuwa ku ssente nensoka nenjala ezigomuga ddiiru kinaawe aveeko naawe tebalina ssente omusajja alina ssente ali wabweru omusajja kyaŋŋamba nenzira yaawo nensiga akamalize bwakabanda bano mpanga eddakiika 3 eddakiika zibadde 3 ne ziyitawo Kayibanda naddamu n'akuba oluggi kati nga kirabika waliwo aba batadde ku pressure wabweru nti twagala genda muliwa twagala genda situbalaba muliwa pressure kakati mala nze mpanya abantu abakulu ekitiibwa ekyo abamanyi bakimanyi saagali yadde akusembya muntu mukulu mulekere ekitiibwa kye n'asigala nga muntu mukulu naye ngamba bakabanda nti Kabanda mumanyi kansooke mbalekeko ko wano nenderaba omusajja omukulu ono aŋŋamba ki ne baŋŋamba kyoyogedde kituufu nembaleka mu ofiisi nenfuluma ne Kayibanda nemubuuza kiki ekigenda mu maaso neŋŋamba nti waliwo munnabyabufuzi gwe njagala tulabe wano alayika ayagala tumutumirengako alina kyagenda okutuwaayo nange naye nga tufuluma kyojja mu miro kirabise mu covid yonatu wakanayo kyani zofunyewo kalakasenga bwayagala zofunyewo zobala kamalo zino gayeezo banzija bampitamu banfuluma ntuukira ddala ku checkpoint abasirikale yebakeberera nga abasirikale mbayitako nga ntandika okubuuza Kayibanda tukwata omusajja gogambye aliwo omusajja gyabuuse eri nga ali muleeya najja nankwata jeke vu tukukutte tukutwala ku poliisi tugenda ku poliisi ekibuye olinayo omusango nembuuza nti musango ki kawambuuza yingira buyingizi wano tugenda onayimanyira eri olina ekivulu ky'abandi kyewagaana okugendako nga bamaze okuwa sente zaabwe bwe nawulidde nga ali mu layini ya bivulu nemmanya nti era ono ali ku muzuuli kubanga tutambulira ku bivulu tutambulira mu kukaayana kusika mu kuwana bantu duka oli ludda wanga totuuka oliwa anti kati naawe kati laba naawe oliwa ebyo nga tubitadde ku bbali ebivulu byaffe bino birimu babulooka bangi omulimu gugenda okutuukako ng'obadde ogenda okukolera miliyoni 3 n'omaliriza ng'okoledde miliyoni 1.8 bababulooka abo olw'ensonga baagala nnyo okwawula ompaako mmeka bwe biti ebyo kati nebulya mutima nga ngamba nti kirabika waliwo bulooka eyakola fojale kati nga fojale bimusobaganyeeko nenfunamu obuvumu neŋŋamba tugende tulabe tugende gundi tugende kibuye obitabye nange nga omusajja kati nanga ayingira omunaye nga ngeri Bakayibanda gye babaddewo nga nabo babiraba nemugamba Kayibanda nti wanje musajja babano bantwala Kayibanda nabuuza ate kiki sebonga Kayibanda abimanyiiko neba ne Kayibanda wannange Kayibanda muzibu ate kiki konze nemugamba nti nange simanyi Kayibanda nababuuza ate mumutwalira ki
ono ayina ensonga zisebo ono ayina ensonga linnya wano nange nga nyingira mu motoka ng'abasirikale batuula wakati w'enti nga esimu yange nevuga mba ngenda ogyogerako ne baginsikako ne bagiteeka mu nsawo kati neŋŋamba kati ne wano giwunyidde eddala nentandika okwegayirira kayibanda linnya ku motoka omperegereko tugende tulabe ebintu ebire mumaswanku mulinye nammwe kati mulinye temundekera nange nga abasajja ngenda okulenga kirabu lwentuna kabangali emaiga nga mbalabayo ngaawo mumye buli ekiraabawo kasita nina abajulizi abasobola okukolaki okusasanya amawulire teri kintu kyannumye ngaabasirikale bokubukedde bakambwe balina embwa yonna balina olugezigezi naye banzijewo ne bantwala nga abasirikale baseka busesine ŋŋamba bano abasajja bano ddala mutufu guno mukwano nabaki bano abasirikale abatavuddeyo kunwanya bempisa benjagala nga ettabu nabo abanjagala okufanza abasirikale banjagala nnyo abokubukedde neŋŋamba abasajja ne banzija kumba abasajja bebazaawo basose kuwulya security y'okubukedde yonna ono tugenda mumutwala tumwagala tugenda mumutwala kati naye mukumutwala wano tugenda kukola bwedde bweti kati nga abasirikale bakimanyi abasirikale kuntaasa bajjayo smartphone ne batandika girawe ŋŋamba naye bano bantu ki bano munange emotoka nga esimbula teri kyankanze kulya kano kadde akagombe kano kebakuba emotoka nezesega neŋŋamba leero nno lubadde kati no munange embeera emala okubeera bwetyo ngamanya nti nno kati nno embeera etabukidde ddala kati bimala okubeera bwe bityo ngamanya nti nno kati nayoleke bwebiseera bikidde ddala tugenda mu maaso abasajja nembabuuza embaga nabange kisho ye kati aleese omusango ye agamba atya yakupangisa ku kivulu kye wakupangisa ku kivulu kye nokola ki ne bakulinda notalabika ne bamenyamenya n'obutebe n'ebirala kati yeetaaga sente zeyakupangisiza nebyebayonoona si bingi si kikulu tukali kwogera mubugezi igira musajja bannange neŋŋamba bannange omusajja nga omutima gukulimu oshunga sigitegeera naye nga bajjaba ntunulako emabega kukabangali ngaabasajja bange mbalaba gyebali nogaa tugenda wamumabira tugende aizulu munange nga emotoka yiga nga abasajja balina yebatuuka ne banyiga kano akantu akasege emotoka givuwe neŋŋamba mukama katonda oli yayoleke kati nga tutemera eno oluddawo eno nga ku sapiensa eno guli twambuse kugundi ku papazi tuyise ensambya papazi twambuse kati otuuka ku papazi awe misa kisemakula omusirikale omu agambye eyamulawapye ali waggulu wano ku papazi tugende tumupiikingewo tukkirire ku poliisi neŋŋamba lukoyeza kati tugenda okuyingira ndaba ku papazi waliyo abantu bangi batiki eŋŋamba bannange kati bano abasajja basazeewo bansibe ate basooke kumpisayisa mu kibuga buli muntu alabiza nti buli muntu nga ndaba amanyi jajasona ababoda leero kati lubadde kati tutuuka ku papazi ndabawo abantu bangi nga bino ebyaye biri mukunda bisabulabisa tukyokuntuka ku poliisi tulabe bino ebira kati mbandabe nga ndi mukabangali kakati munnange ngenda okutunula nga nengera kamera abamawulire nga bali wali nga bangi neŋŋamba nti leero guno omusawo gulaika oba gwanaggomola kyenkana ki simanyi nakumanya guno oguleseza abanamawulire bano bonna bajje babeewo bandabe nga ntwalibwa naye ate bwenabe abamawulire yaneŋŋuma neŋŋamba nti nno kabibeewo ensinga eraba emanye ekisingako omuntu gwe batutte nga tebategedde bwenabe banamawulire nga bangi nga balengera nga abasinga bamanyi aba tv ezenjawulo abasipaaka abagundi aba abs aba gundi nbs kalaba bangi nnyo bukedde ate ngamba nti aizulu kati ekijja kijje omusajja nga nkwata jeke nga nsikamu mu motoka nga nvaamu olwamaze okunteeka wabweru bwati ku papazi essajja gye lyavudde erinnumiriza erigaga erikubanja banange erigaga lyekivulu lyazanya akantu liriryo baaba lyazanya ligamba keka nakavubuka nakuwa miliyoni zange 3
kadda kwebuzabuza bino bye mubabba abantu kati wabyenze ogenda kuntegeera ne mubuuza mukama wange nga sikumanyi bwe mutya babbi bemwogera ng'ogamote tutomanyi ng'omanye totumanyi nga si emiliyoni 3 nazikwasa gwe kanyerenyere ngokati nina sate ogenda kusimba ne ŋŋamba leero kati lubadde ne ŋŋamba nti kati Kayibanda kyava ayingirawo n'agamba sebo oyogera ebigambo ng'obikutula tubitegeere bulungi nnyo ezo emiliyoni 3 zogamba azimuweerawa lisiiti eriwa kolyo siina lisiiti naye ni amateeka gakola tugende ku poliisi agenda obitebeeza obutebe bwange bwamenya bwonna mbwagala nemuguza sebusente wazikwata naziwera ddala gwe esajja galidde lubaze genda okulaba Kayibanda ng'atabuka agadde okuba omusajja ebikonde gwe biki bino byogera ku muno omutegera akabuyo kage ngenda okuwulira nga banjiira amazzi nga abibaside nga tebagiyimba namutewo n'ekigo nofa naye wakati awo nga nakasiriikirira bwe tibanjiira amazzi mukiro mutina kugamba bwenvaawo njagala nsooka endayo ku kisirikale kino obwedde ekijja kintiisatiisa mu maaso ekisajja lino ndirabeko naye bwe lifaanana ekisirikale nagenza okuvaawo nayisanze wali nga liseka ondabye kwata essimu yo kwata kakambani kakutteyo abadde kayitirivu nnyo netujjaganya keki netugisala nenjigabula bannamawulire bannange awo ebintu nebitambulira ddala bulungi nnyo kyabadde kiyitirivu nnyo kyenkanidde awo badde birthday shower kati birthday endala ey'amaanyi era neneebaliza ddala management yange entwala beebale nnyo ebalire ddala surprise eyo gye bakoze bataddemu bambi sente zaabwe bakoze nnyo ebintu ebinze mbimanyi kubanga tewali mukolo mutono tewali mukolo mutono ogenda ogubalirira nga gugendeddemu sente ate kati bino ebiseera byetutemu ebitali birungi omuntu bw'aba asazeho okukolera akantu ngaako bambi osiima neyanza nnyo neyanzege manager ambassador big talent abaana ba ttiimu enkalakasi bonna betutambula nabo mu bivulu gyetukolera ttiimu yaffe gyetukola naye emirimu gyaffe mwebale nnyo ebali ddala n'abayimbi ab'enjawulo ababaddewo mwenna ne bakozi bannanga abasobodde okubeera nga bayingidde mu lukwe luno aye ne luggoka bulungi nnyo ne lumalirizibwa nga lwa ssanyu nnyo nasanyuse nnyo nafunye akadde akalungi mu mutima olw'ensonga bw'ofuna ekintu kyobadde tosuubira kyobadde tofunangako muli owulira ng'owulira essanyu mu mutima ery'amaanyi nasanyuse nnyo aye luno olunaku kijja kubeera kizibu nnyo dwerabira mu bulamu bwange badde surprise y'amaanyi nnyo mbadde musanyufu nnyo nga ddala mikwano gyange awo kwegamba tubadde n'akaseera akalungi ennyo olunaku olwaleero so tuyindirire olunaku olw'essande situjja kubeera bangi tujja kubeera batonotono ba mikwano ab'oku lusegere nga bwe tulindirira bino ebiriggwa ate oba oliawo olundi tulikola ekintu eky'amaanyi ng'embeera eteredde oba oliawo wewaawo toyanzege abatulaba mwebali eddala ndowooza mulabye enteekateeka bwe yabadde surprise ebadde etya mukulu omuleetera kabangali kibadde kitya bwetyo yategekeddwa management ya ttiimu enkalakasi yonna era omulimu gubadde gw'amaanyi nnyo era ku sande abanaasobola okubeerawo kijja kuba kiyitirivu nnyo mu kaseera kano kennyini tuli mu biseera bizibu nnyo ebya covid-19 embeera si nnungi ekosezza buli muntu waali naye kati okusingira ddala ffe industry gye tulimu eya entertainment sunabe industry gye tulimu eya entertainment covid ono kiki kyoyinza okwogera kubanga kyenkakasa nti abayimbi bannakatemba bakomediani bapresenta buli muntu yenna ali mu entertainment akoseddwa kiki kyosobola okugamba bannaffe abo baganda baffe abali mu mulimu ogwo n'amagezi kigosobola okubawa singa akaseera kano kaba kawedde okusoomoozebwa kwe tuyiseemu sizoni eno sikulabanga ate kakati njogerera ddala ku nsonga nti nekakasiza ddala kubanga nange kenyininyini gye ndimu nze byonna byonna ebintu ebisinga ng'ogyeko bino ebintu ebirala ng'ogyeko bino ebintu ebirala omuntu byogula nkwekulaakulanya ebitali bimu naye kati twogere ku business wise bweyogera ku mulimu nga business ebintu ebisinga obuufu bonna ffe twali twaboolekeza mu entertainment buli kimu nga tuteekamu entertainment buli bwe twagala okubanga abakulakulanya bizinensi tugula byuma tugula bidongo tugula sawundi tugula kano tugula bitaala tugula bintu bitiisatiisa ebintu ebiri mu layini eyaki tugula ey'omulimu gwaffe gwe tutambuliramu nekyo netwesanga nti nno buli kye tuzimbye kyonna tukizimbidde kuno
kati ebizibu bino ebyajja ne bigenda bisalako layini ya entertainment twekanga nga tusigadde mu bbanga ne kitukanga nnyo. Ekintu kino nno kigenda kituwa ekyokuyiga eky'amaanyi nti ndowooza omuntu tewandyekubidde nnyo ku luuyi lumu olw'ekika ky'omulimu kubanga nze ndabidde ddala nga tugenze ne tuzikirira ne tuddirayo ddala mu ndowooza ng'ey'omuntu atabanga atatandikangako na bizinesi yonna mwene embeera gye tulimu. Nze nawulira Museveni ng'ayogera n'agamba nti nno amagezi gatuwa mbu tugire nga tutandiseyo bu bizinesi obulala bwe tukolaakola. Nendabira ddala ng'alinga nkomeredde omusumaali mu mutwe siina nze netulina bizinesi daagi omanyi buli kimu kyomanyi kiri mu layini ya ndongo n'ogamba leero nno kati ensasagge erabikidde ddala. So kakati nga tuyise mu mbeera efaanaganako bweti abantu mwenamwena be tuli mu indasitule eno ey'endongo bagamba nti nno banywanyi akasente bw'oba okafunye gabanyagabanyamu obeeko n'ebintu ebirala byokola oba wakiri oba olime oba okoleki oba olunde kugamba ng'oliyonga ebifaamu byo biyina waliyo embuzi waliyo biki nali njogera mukwano gwange sayima tukolane naye ku bukedde nagamba nti ye alunda embuzi era tayisiddwa bubi mu mbeera eno kubanga ye abadde alunda embuzi wadde abadde atemeka n'ebivulu. So kakati kitegeeza nti nno tulunde mu byalo eyo tulime tusobole okubeera nga tukyusakyusako ku bulamu singa eno embeera eba etabuse oddukireko ko mu kyalo n'oba ng'osobola okunogaanogayo akanokano n'otundayo akabuzi akabizi ebintu ne biba nga bisigala bitambulira ddala bulungi naye n'embeera etuyigiriza essomo ly'amaanyi nnyo era bwe tuligivaamu tuti endala eridda tujja gisekerera busekerezi tujja gikongoza bigere kituufu. Wow. Okay, tweyanzege ndowooza mugiwulidde kati gwe nawe muganda wange ali eyo munywanyi wange bagamba gakuweebwa munno ate era n'abuulira omugezi ekibuba okimanyi. Tweyanze nnyo tweyanzege olunaku olwaleero bwetyo tubaddeko ne munywanyi waffe Suna Ben nga tuwayawayamu ku ngeri ebintu gye bitambulamu biki ebigenda maaso mu ggwanga basidde byonna nga bibadde bitambula. Tweyanzege mwebale nnyo mwongere okulikinga channel okusubscribinga okusharinga commentinga channel yaffe ya Team Suna Ben ow'Ensasagge. Tubeerako n'ebintu bingi nnyo interviews zibeerako performances za Suna Ben performances ez'enjawulo ebintu bingi nnyo ebinyuma ku channel yaffe bibeerako gendako ogirabe. Tweyanzege.